Sudegwa nagamba ngensi yaffe eyowabobwe bajjaffe gye balwana tugivuddemu tugirekedda batamanya ngaba bajeddize nga n'ebikolwa ebyensonyi ebyekko eby'obutembakola mu ggwanga lyaffe amu tubitunda kyamulenge essalambu eryeseeke ne tulowooza nti ekiri atabale kyekiri n'asigadde waka gwali makaago nga tumanyi nti Uganda eri mu katabango kootalabangako olw'okuba tulina kiraba mu maka w'otudde kitegeeza nti naawe gw'omu ku bano olugero gwe lugamba nti olunattawamu olusooka muziba nnyindo olugero luvunulwa luta oba lulambuluta ekisolo kye bayita embwa maguja mu nsi yonna kikyasinza okuwunyiriza kiwunyiriza mu bbanga lya bunene bwa kilomita n'okusukkawo kisobola okuwunyiriza ensu ezisukka mu 5 mu ddakiika esooka neyawulamu lusuki lweyagala okufuna naffe abantu butyo tusobola okuwunyiriza tusobola okulaba n'okutegera n'okwawula ekibi n'ekirungi neffe bwe tudda mu Uganda olugero lutukwatako tutya nti bannayuganda ebintu byose ebitibahabulwa lutabayisirwa nsi yaleta muzezidde nsanga bisibe nanyini toilet byakola okweddiza eggwanga ng'asimba buli wamu amakanda tuganya obitunuulira wabula ate tutandise kwerwanyisa ffe bannayuganda nga twekasukira amagi naye ng'oli omubuuza kasukira eggi lwaki takozesa bwongo bwe na mutwe gwe na nnyindo ye kuwunyiriza kiki ekyamu kigenda mu ggwanga tasobola kitegeera ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka gwe munnayuganda ali alowooza nti gwe wooli oli comfortable nnyo kubanga Museveni akuwa obusente bakukozesa okubeera mu mbeera z'otamanyi nti nkyamu ojja kufuna obuzibu n'okusinga bano abategedde yensonga lwaki ffe tujja ku mutimbagano okuyisa message zino abantu bazitegeere abantu bangi tebamanyi bintu bigenda mu maaso mu Uganda naye we twogedde essaawa zino njala mwetegeeze buli muntu ali mu Uganda ekitundu w'otudde naddala mu Buganda amagye kati gasinga abantu obungi abali mu ngoye eza bulijjo abali mu ngoye eza bulijjo abali mu ngoye ez'amagye bangi nnyo bonna bakola mulimu ki kubanga Museveni akimanyi ensi yavuba badda mu ngalo neffe bannayuganda batakyasobola kuwunyiriza wadde okutegeera okumanya nti ensi eri mu katabanguko kyobula nti bano abasajja bayinza otufutubbalako ebyaddala bayinza otufutubbalako singa tetusituka kubanga muganya okuwunyiriza obuzibu obulengedde eggwanga Uganda muganya okwetegereza ensonga ezigenda mu ggwanga mu Uganda buli omu yeesudde gwe naggamba naye ngamba bweti omuntu tolumwa nnyo singa oba otegedde ensonga okusinga oyo atategedde ensonga ne zimugwako bukwi alumwa nnyo n'okusinga omuntu omulala yenna so nno butyo saagala bamalira budde kikabadde akaloozo kaleero kiragenda ku kigulalogi kyaleero ndyoke nfundikire ngende ku information eyandeese ekigulalogi kyaleero nkiweereza mwenna abanyumirwa akanyumiro kanako ekigulalogi kansubire nti muli bulungi mukibeerako gye musinziire gye mutuusaako engalo wepona gye mukinsinziire okulera vidiyo eno alright ekigulalogi kyaleero ngenda kijja mu kanyumiro akagamba nti bw'olaba embwa egobowa ekiwempe munnange gwe eyeetisse eddiba oyita wala nnyo embwa bwe beegobowa ekiwempe manya nti gwe yeetisse eddiba oyina kuyita wala nnyo era nano olulinga lugero naye ate nga ebintu bino tubiyita mu bulungi mu mbeera eya bulijjo embwa nga bwe mbagambye wali mu kalowoozo ka leero embwa eno bw'ogisanga ezannyisa eddiba eba eryagalako okulyako kyakulya naye bw'olaba ng'embwa etuuse mu mbeera ng'egobowa ekiwempe yeetisse ekiwempe kati gwe yeetisse eddiba oyina kuyita wala kino kijira ku kyemba nnyonnyola gwe munnayuganda akyali agawumbidde nga tukubira emiranga bulijjo egikungula negitakungula mweberere muganya okwebereramu embeera egenda maaso mu ggwanga ejja kumala kutukako lyo tuketegeere bw'oba nga nzija nekuba emiranga egitakungula naye mbagamba buli muntu ali mu Uganda ng'olina obusente bw'obuswazi naye ng'obadde obutadde mu bizinensi sooka obuggyemu bw'oba olina ekirowoozo ekiddukanya bizinensi mu Uganda tosooka kukola bizinensi sooka ensimbi zo beeko oziteeka naye muganya okuwulira butyo minisita w'ebyensimbi Matiya Kashayija olunaku lwa jjo yavuddeyo bulungi nnyo n'agamba nti eggwanga ye talina nsimbi zisobola kuddukanya gavumenti kati bw'abanga minisita ow'ebyensimbi avudde n'ategeeza nti mu ggwanika lya Uganda temuli nsimbi nga mukimanyi bulungi nnyo nti gavumenti eyimiriddewo ku nsimbi esolozwa mu misolo weppona ezo ezeewolebwa naye n'avayo n'agamba talina ssere ziddukanya ggwanga kati gwe oba olowooza lunaku ky'okuteeka ensimbi zo mu bbanka kati gwe oba olowooza lunaku ky'okutandika bizinensi kati gwe oba olowooza lunaku ki asuubula nga nebyosuubula tusobola kufunamu kigulira magala ddiba embeera bannayuganda gye mulimu ey'okwebuzaabuza nga afukaanaba kubanga mwagala okkeera okuva mu maka gammwe ogenda okukola temwagala kubeera waka nga temaze kusoma mbeera yensonga lwaki osobola okukola emyaka 10 mu bizinensi naye nga toguze mu poloti yensonga lwaki osobola okukolera emyaka 5 bizinensi neesanawo nga tewali akubyadde ku luyi kubanga muganya okutegeera
tugamba nti ensobo ekyusa maaso nga n'envubu okyusa mulaba nti abantu banansi okudduka mu kibuga mu akeeri naye ekyali abaza ensonseka olw'okuba nti balina obuswazi bugenda kuggwawo kubanga indicators oba obonna bwonna obulaga nti economy egudde ensi egenda kugwa mu byenfuna bonna bulazi ne minisita ennyini avulira baga nti ekizibu kiriwo ekitimuganyo kitegeeza nti mwekennyini muliko ekizibu kati bwobanga economy eri mu kugoba gavumenti esolooza omusolo mummwe nga mwate bagusoloozaamu mwefudde bakagubiru ng'ejjindu ly'enkoko ng'ate mutandise oga nti mugenda kukola bizinensi nga tegye mukolamu timanyi kisente mugenda zijja n'amagoba gye mugenda gajja mujja kuba bulungi bwobanga bank ekujjako almost 30% interest ku sente zoba weewoze n'oziteeka mu bizinensi naye ng'ate buli mwezi baagalozeeyo sente nga tukyasobola zifuna bwabanga minisiteri y'ensimbi abulira nga talina sente ziddukanya ggwanga kati gwe weeyitaani agenda okukola bizinensi weeyitaani agenda okusuubula kitegeeza nti gwe ogenda oddugwamu kubanga yo enkwa terima enkwa etambulira ku nte kwebanga erina okunywa omusaayi ate naye enkwa wabeerawo obunyonyi obujja ne bugwa ku nte eyo ne bulyako enkwa ezo kati ye sisitimu eri mu Uganda nga tonneefuula mawaggali oyinza okifuuwa ng'okizza munda nga tonneefuula mawaggali oyinza okifuuwa ng'okizza munda kale butyo mbagamba buli muntu tegeeza munno nti Uganda weeri gwoogirabira nga baga nti Uganda eri bulungi Uganda teri bulungi byanfuna kubanga essaawa yonna egenda kugwa awo nno bwe mbagambira nti Uganda eri ku layini emyufu esemba byenfuna yensonga lwaki musajja mukulu muzezedde ensanga bisibe ali mu kukwata ku bisubi nga atandise n'okkuba emiranga egitakungula awo nvuddewo ngenze ku vidiyo yandeese saagala kulwawo oba nsooke mbayiseeyiseko eno mpolampola tulyoke tugende ku vidiyo bulungi eyandeese kansooke mbayiseeko eno ku speedi mpolampola alright kansooke mbayiseeko ku speedi mpolampola tulyoke tugende ku vidiyo eyandeese etandise bwete ng'omunda Uganda yina ayagala enkyukakyuka ng'oli wa national unity platform oli wa people power nkusaba n'obuwombeefu zigizaga katemba yenna yabadde mu parliament yabadde staged managed era yabadde stand nkiddamu abasharinga video n'ebikondi byabadde mu parliament ngenda basabala kubanga yonna alisobola kujja yenna yabadde comedy zabadde diversion ku diverting abantu bajja ku nsonga z'amafuta ba Museveni pressure muri bubi abantu bonna bagenze okukiika mu yala balondeddwa Museveni yali yabalonda dda era nga balinze kulikirira mu kalulu kali just kuyita mu buyisi ng'ekyokukola bakimanyi kati okatemba okusitula box ne bekuba ebikonde ina abadde muteeketeeke bulungi nnyo mbasaba temuddamu kutambuza bintu byaki ekintu kyonna ekiri mu parliament ekirimu NRM temutegana bali bayagadde bajja ku information ekwata ku mafuta nga pressure muri bubi n'ateekawo katemba wa parliament Museveni omuntu yenna agenda okukiika mu yala aba yamusayiningidde dda eno beera process kutuukiriza mukolo kubanga already sente ziba zaayise dda abagenda okulonda bagenda kulondebwa njala kubooza bonna Museveni bewandako edduso tebayiseemu lwaki bano abalesa katemba mu balwana bo baali bewandisiza ngera basibidde kwani olukuba kuba abadde tebalina support kitegeeza temuddamu kusharinga bintu bya kisiru ezo diversion ne stunts ze baakoze namwe ne muzisharinga eyo tekyali parliament eri factory y'ababbi etulamu abayita bayintellectuals nenga bomubuuza ensi bwetambula yafa kufuna musaala nkatambaye na kikigenda maaso okujjako bagandi enkyamu gye muyise etteeka ne bajja so ezo stunts ezali mu parliament ez'okulonda please temusharinga wadde commentingako ezadde stunt ne diversion ebyadde mu parliament please temutegana kutusharingira bintu bya kisiru awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala ensonga endala ndowooza njala tegeeza yoseti bahabula otabasa mutano wa kalekezi video tendaba nkyali ku information gyembawo air speed ndowooza nabategeezezaako ku nnyonyi eyagudde erayisa obuzibu ne bategeeza nti abantu nze ennyonyi gyasobola okukonfaminga ko ereka abantu 7 naye ekikonfamingire okusinziira ku sosi ez'enjawulo ennyonyi zaali 2 era abantu 22 be baatokomoka mu nnyonyi ezo era nga information entuufu ey'abantu bano ndowooza abantu bali ebbombo mwalabyeko ennyonyi nga zisomba abantu zibaleeta emirambo ne fun enough ennyonyi zino okuleeta emirambo ekisinga okusesa nti box bagireeteddemu emirambo 3 gwe noleeta n'emirambo giri nti mugiwa kitiibwa abaana mwe mubakozesa ali ne mutapa wa kitiibwa ennyonyi buli box yaziyagiddemu emirambo 3 kati abaana 22 naye nga eno embeera eyabadde bombo mu balakisi nga baleesa emirambo egyo ndoza mugira bulungi nnyo
batukubyemu ekongo mugira bulungi nnyo zisomba abalwadde zisomba emirambo wano ennyonyi zabadde bidneze drone yange yadde empaddeko ennyonyi emu n'amannya n'abantu ababaddemu ne kati embeera yabadde bombo mu balakisi nga baleese emirambo okuva ekongo bali mu kwerolera ogiwulira waliwo eyegenza ogiwulira ambulensi zisomba bannaye helikopita ereese okuva ekongo wano ebbombo ekiri wano bannaye anti obalaba awo saagala balwisaawo nnyo saagala balwisaawo ku kyebbombo kuba mulinadde nga bawadde bulungi nnyo mutegere ensonga nga bwegenda mu maaso ekyo nakyo mukitegere bulungi nnyo njala kubayisa mu bwangu ndyoke ngende ku information endala yandeese alright njala soka tegeza bannayuganda mwenna abali mu Uganda ennaku zino bambega bangi naddala abakazi nafunye information ku mukyalo bamuyita Nassali Joyce Mbega Nassali Joyce ono ngenda basomera ne numbers obo musanze wonna mu restaurant mu bbala manya nti si muntu mulungi ono mukyala Mbega ono mukyala Mbega Nassali Joyce abegera ekitongole kya ISO era abega abantu bangi nnyo abagudde mu buzibu nga tebamanyi enamba ze ez'omukyalo ono zaatera okukozesa okusinzira ku drone yange enamba ze z'essimu zaatera okukozesa akozesa 077 52 22 ne 070 15 22 mukaaga yesembayo zennamba omukyalo ono zakozesa bamuyita Nassali Joyce ono Mbega abegera ekitongole kya ISO naye nga abantu abasinga obungi batema abeera nnyo mu restaurant mu mabaala ne mu masaluuni oba ne mu bibanda bya firimu by'emipiira mwegendereze nnyo abantu oyo mukyala Mbega okusinzira ku sources zange kubanga bakati ba Mbega tulina bakola ki bababwaba njala kusobola kuyita mu bwangu nnyo okay ne ba Mbega babalaze abamu abakoda drones nabo mbategedde bulungi nnyo eneyo njala kuyitayo mangu kipayo kyokka tugende mu maaso kandoza kantandike video eyalero eyandeese kansubire nti yose likuno kwoli kitalo nnyo eggwanga lyaffe lifuuse ekisekererwa tugamba nti seruka wamayute bw'olaba kutte kulirye ng'awoloma ng'omanya nti alumiddwa amakulu yose litibahabula otabisire mutano wakali nseere tamuzezedde ensanga bisiganye na nyini toilet bambi pain obulumi tubulaba tulaba obulumi obuli naye tugamba nti ojja kuba bulungi tofaayo olw'ensonga nti nagamba Uganda eringa mukazi ku buli stage awomerako nalunyonyola olugero ne balunyira buli bunategera omukazi ku buli stage awomerako kati ne Uganda butyo bweri ebyo bugagga Uganda biri mu ttaka bingi nnyo biri mwaka bbako kawugiro ebyo bugagga Uganda byerina mwaka bbako tampeko y'amazzi ku nnyanja kati mujja kulumwa nnyo emitima ate mufe nga mulaba Uganda egenda balekawo kubanga Uganda egenda kubeerawo nga muvuddewo kati mukulu yose wavudde n'ogamba nti European Union terina mugaso era tebana kye basobola kukola ne plan yo y'amafuta egenda maaso nga bwe wagiplaninga kubanga gwe toyina kyofaayo ku bazungu tolina kyobaagalako ekibuuzo kyange ekisooka kiri bwe kiti bw'oba toyina kyoyagala ku bazungu nga mafuta gago era nga ne ssente zizisima pipeline wandibadde tokola statement yonna wandibadde ogamba bakozi bo ne bagenda maaso n'okusima omudumu ogwo ne bagutambuza so si kuva mu public ate complaininga nti amafuta gange era njagenda maaso nga tembo yabadde no ekyo kisooka wandibadde tosindika babodaboda genda kwekalakaasa aba ISO ne bagenda bekalakaasa ku kitebe kya EU wandibadde tobasindikayo singadde tolina bulumi mu mutima ekisooka ekyo nakyo kimaze njala kusooka kusomera abantu mwenna bw'olya bulungi waliwo mbagambire mu kikulu logisha nti onattawomba olusoka muziba nnyindo njala sooka babuulira akakiiko akaatwala amafuta ga Uganda era akagatwala temuli musajja munnayuganda n'ogu bonna kabinja k'abanyarwanda abasajja beesetinze buli office bagisetinzemu omunyarwanda atwala kyatwala bannayuganda bonna babatadde ebbali wuliriza amannya nga sinagenda ku drama w'abana basajja kano ke kakiiko akakulira petroleum ne oil gas mu Uganda era ne meeting yatuula asookera ddala ye the executive director bamuyita Ernest NT Lubondo
Ernest NT Luwondo musajja munyarwanda ye executive director oba gutita ED. Irumba Bridget director exploration muchala munyarwanda. Nekubirako Dozis Ayenebyo Mugisha director refinery transmission and storage. Nekubirako Penina Ayewa director technical support. Nekubirako Dr. Joseph Kabusheshe director environment munyarwanda. Nekubirako Justin Kasigwa Agaba director matter management munyarwanda. Nekubirako Pamela Mbabazi oil welfare development munyarwanda. Nekubirako Martin Mohanji police formulation analysis munyarwanda. Nekubirako Wilson Bahati Kazi physical director munyarwanda. Nekubirako Jackson NM Byaruhanga and Jackson Mwakili HR ne munyarwanda. Kubirako Robert K Mulisa and Speciosa Twina Masiko land rights and survey. Asembayo ye Byaruhanga Musime Chris production. Akachiko kabantu 12 tekuli wadde omusajja omulugwala omusoga omuchi konna akachiko kabasajja banyarwanda. Kyavudda kuganti amafuta gange nibo gatusogga mugamba togenda gasima gatambuza nagamba nti amafuta ga Uganda siga Uganda. Kati mukulu njagala osale pressure. Oina betuyita ba strategist bali 20 bona basajja banyarwanda. Ngabano buli mwezi basosola milioni 3. Beba badde babega okukola emivuyo na mu Uganda. Ngenda kunnyonnyola enseetegeere kuba nazze ku expose ngaliro. Museveni alina abasajja babeta ba strategists bane batesi ababuli kikavuyo kona akali mu Uganda nga Museveni akafunamu. Beba staginga stunts zino. Beba staginga projects zonna ezikola ensimbi n'okubuzaabuza bana Uganda n'okubajjamu ensimbi bone beyoyo musimbi. Betutaba strategy. Era buli jomba buuza bani abaplanningira mu 7 diversion zino stunts ne project eziretebwa. Kati mu project zino mwe muri project zino njala muziwulirize bulungi. Njala buli mwawulire bulungi nnyo. Bara basajja ba strategy kisama 12 basajja banyarwanda. Omulimu gwo basoma kusoma kubuzaabuza na kucyankalya kuteekawo business zitaliwo kufuna mu nsimbi. Kumira government mu buyinza. Mwe muri project ya senyiga 19 lumima mama ugwe bale baji designinga mu Uganda kuba tetwaida 19. Mwe muri Ebola gobade ba designinze Ebola yabalemye era mu 7 ali furious nnyo kuba na bavuka babadda wa milioni 30 buli mwezi. Era mu bavuka mo bali mu IT mu State House ne Kokero House aba mu ba strategies 20 mu 7 agenda batta kubanga ba mafia mwakozesezza okuba wa virus y'Ebola kugispreadinga mu Uganda aba wadde enfu. Kati Museveni mulabisa nti abadde ateekawo ekintu ekifu kati bagenda batta kyo kibabuulidde. Bw'omanyi nti oli kakiko na kama 20 ba strategies ba Museveni abamuwadde embalembe y'Ebola ne mugula virus enfu etaakoze mutere mbinyuke mu nsuwa ng'obudde bukyala kubanga bw'ava gy'ava agenda batta. Ate wanjogera essaawa zino Yoseri oli bombo oli mu meeting kati ngenda kujja nkwabye. Yoseri oli mu meeting ebombo ngenda kujja nkwabye. Bane balese business y'amato gifosinga ku bazadde. Bane balese children vaccines mu masomero ne body organs bano ba strategics Museveni basasula milioni 3 katandika butandisi. Awo nvuddewo kati ngenze ku kyandese. Yose wagambye tolina pain yonna. The Europeans are useless, they are myopic, they are idiot. You will go with your program as it was planned in time. So, njala kubuuza ekibuuzo kimu. Obulumi obujja wasinga European regent masima mafuta era nga total evudde mu business. Obulumi obujja luddawa. An informed person kyaba akola alina kusirika n'anoonya other ways of doing business, not coming on media to blog around as if you are intimidating those people. Please, omuntu omugezi tajja kuleekaana akola bukozi bantu kye batamusuubira kukola. Kati lindako. Waleta ba boda ne chetakola bulungi. Walesa abana b'amasomero ne mbalimba. I'm here to inform the public. Bana abaana tebazzinga bajjidde kwekalakasa na mafuta no. Bana abaana babalese nti bagenda kusinkana prime minister akakika akakulira abayizi mu ggwanga lyonna. N'ekisooka njagala kwebaza nnyo abasajja bo ba strategies ba Museveni kireka mwamuko wadde temwangala. Mukimanyi bulungi nnyo history
n'amateeka ga international gasoma gati nti omuyizi yenna ataweza myaka 18 takirizibwa kwekalakaasa ku nsonga zonna z'ebyobufuzi. Omuntu akirizibwa ku international level okwekalakaasa nga muyizi ye muntu wa university oba omwana wa university. Kati Museveni okimanyi bulungi nti mu myaka gy'ekinaana akozesa baana okuwamba Uganda wakozesa baana. Kati olw'okuba nti bano mulina cow mentality nga ne brain za monkey temusobola kulowooza nga mukola. Ekyo mwakoze bakiyita child abuse mu international law mu Geneva Convention. Omwana omuto mayina takkirizibwa kwetaba mu any political game or any political drama. Bano abaana be mwaleese nga baba one omuzadde yasindika omwana ku ssomero agenda asome amanya ali mu kisulo ne mumujjayo agende yeekalakaase without his or her notification. Singa omwana afuna accident, who is going to be brave? Edo message agenda eri bed master. Second, mukimanyi nti Geneva Convention laws ezifuga abaana. Omwana yenna mayina takkirizibwa kwekalakaasa mu kintu kyekyo kya bufuzi. It was a mistake. Already abasajja bano bali bakunoonyaako ekizibu yeki ku proving nti ne mmaji wakozesa abaana bato wakibajjidde bulungi era bakuzannyidde omuzannyo guno. Mwebale nnyo mwatuyambyeko bulungi nnyo kuba buno obujulizi bwatuuse dda. Ekyokubiri, njagala osooka weebuuze lwaki Uganda bwe yagenda mu longest lockdown emyaka almost 3 ng'abazadde tebakola, abaana tebava waka, abaana bennyini tekuli avaayo kwekalakaasa nti babasibye ebbanga nti tebasoma. School fees ziri waggulu, tekwali yali yeekalakaasiza nti school fees abazadde babongeza school fees. Emiwendo giri waggulu tebalaga nti yeekalakaasiza lwa miwendo gyaggulu. Buli kimu mukiranga bakola ebintu naye nga tebeebuuza lwaki babikola. Kati ekisookera ddala kiki ne kibuuzo. Museveni okimanyi bulungi nnyo nti okuleeta omwana w'essomero ku kkubo nga mayina musango gwa naggomola eyakubalidde ekintu neyakubalidde ekintu kifu. Ekirala okimanyi bulungi nnyo nti buli lwokola ekintu kyonna ne kisukka we kirina okubeera oba okoze ekintu ekijangulu kufa kitalina mugaso. Wayagadde okulaga European Union nti citizens are concerned but citizens are less concerned. Wasindise TV yo BBS Refiner egenda ekola survey ku ground ku bantu ebibiri babuuziza tekuli ya supportinze kintu kyo bonna bagambye ne babigalawo tetuyina benefits ezifuna mu mafuta. Ekyo kyakulaze nti abantu bali less concerned. One ogamba nti owangula akalongo mukulembeze waki tewasobodde kusindikawo baminisita bo ne beekalakaasa ne tumanya lwaki parliament y'abanyampi bonna bali mu parliament si wasindise okwekalakaasa ne tumanya abakulonda abajje kolongo olayira waki sibaze okwekalakaasa n'osindikayo banda kubanga nabo bakimanyi nti tobera nko president wa Uganda era tiyakumanyi. Ngera kubuuza NRM yakulonda mu nsi yonna gyoga Uganda lwaki kijosindise n'ogenda ne yeekalakaasa kyekibuzo ekisooka. Oba baminisita bo abasukka ekinaana waki si wasindise ogenda okwekalakaasa. Oba lwaki parliament yennyini eyisa amateeka si yawandiisa official document nga yeemulugunya ku ndagaano ze yakola eziri fake nga egamba European nti mwakoze kikyamu. Lwaki naye osindika ba innocent kids oba children abatalina kye bamanye nga n'omwana omu omuka n'ombuuza ekigambo ekop akinnyonnyola bulungi tasobola kinnyonnyola n'ositula abasajja abanyarwanda abakulu batandike okugamba abaana bano boogere bige bitategeerekeka. Kati listen, kati abantu bano ono omusajja mukulu nesooka mutunuulye entunajja ono musajja munyarwanda mutunuulye musajja munyarwanda akutta omwana w'omukazi innocently kyawaayo takimanyi kubanga bo bajja kubba ggwanga. Kino kiki mwadde muwaayo era n'omwana asobola okunyonya ekigambo ekop n'akitegeeza era ensi yonna ekitegeera era n'omukyala w'epyoni yazirisiivinze ebbaluwa yagirisiivinze ku lwani ekyo nga kiwedde. Njala sooka kubo ono omukyala mumulaba bulungi nnyo. Omukyala omulaba avuka abaliko babiri bonna bavuka ba ISO. Ono omukyala y'omu ku basirikale aba ISO abakuba amasasi mu kwekalakaasa okwa 21 nga Kyagulanyi bamukwatidde e Busoga. Oyo omukyala gumulaba oyo omuddugavu mukyala wa ISO ye yalimu ku bantu abakwata emmundu bakuba abantu amasasi mu Kampala wakati oyo. Kamuzuminge mulabe mumulaba bulungi nnyo. Oyo mujjemu yekka single handed oyo mukyala wa ISO mujjukira okwekalakaasa Kyagulanyi nga bamukwatidde Busoga. Yoyo omukyala omu ku bakwata emmundu ne bakuba amasasi mu bantu. Yoyo mumulaba bulungi nnyo. Mumulaba bulungi nnyo oyo mukyala wa ISO yomu ku bakwata emmundu mu kwekalakaasa Kolba mu 2021.
No, 2000, is it 2000 what? 2018 linako. Wano lubakwata Robert Kyagulanyi Center mu. Did nyizo kubanga zinvudde moto. Lubakwata Robert Kyagulanyi Center mu. Eba mukwatira, is it Luka ya. Mukwekalakasa lwakuba masasi. Oyo mukazi yennyini yemukuba ku group yali ekutte mundu ezakuba amasasi mbantu bizamule bulungi nnyo. So byebuzo byembuza mu 7 nga temunakola bintu bino. Twagala musoke mwebuze ebintu bino. Abaana bano muleeta okukola emirimu gino mubaleeta kukola mulimu ki? Mubaleeta kukola mulimu ki? Bawo bakazi batu ne basajja batu mumazo batu sekolo muba wa soda bagenda kukola ki? Eyo sagala balu isayo. Ng'okimanyi bulungi nnyo eyakuwadde advice eno okuleeta abaana bano. Njala ombuli TV ki eyasanyukidde ekintu kyo mu Uganda. Oba munnamulire naye yakyogedde ku nakikomplinga ngo akyadde kituufu. Kubanga it was a huge mistake kimwakoze. Toyinza kuddira ba minors n'obatoola ku demonstrating mu nsonga nga tebamanyi wadde political issue n'emu mateeka tekikkirizibwa. That is child abuse. Nga bw'okozesa abaana mu nsiko mu ntalo lw'ekinaana okitegedde. Kanjala kutegeeza nti ensi bwe banga yagaanye buli kimu kiba kigaanye. Ensonga sigenda gira okubanja bategeezezza nti yakoze ensobi ate alinga wagira ffe. Era abamuwadde amagezi mu strategies bakoze ensobi kuba bawagira ffe. Ekyo Museveni takimanyi. Kadooze ekyo nga nkimaze njagala genda ku information entuufu eyandeese. Omwami ono mulabye ebbaluwa ebadde etambula ku mitimbagano nga basabira family emu ensimbi. Yono omwami gwe mulaba bamusabidde ensimbi mu bayina obuzibu mu byensimbi. Wuuyo omulaba bulungi nnyo nti bayina obuzibu mu byensimbi. Ebbaluwa emugire bulungi nnyo. Omwami oyo bw'omu ku Luganda lwa Janet era naye musajja Munyarwanda. Musajja Munyarwanda bamuyita Godfrey Rugajura. Ono y'omu ku baana ba Rugajura nga era kazini ewa Janet Kataha Museveni. Kyovula nti ebbaluwa neyo yangu y'okujja netuuka babawe ensimbi basobole okuva mu byaki basobole okuva mu bizibu. Kati gwe Munnayuganda ali yaseka nga n'ebyokola tobimanyi. Njera kutegeeza nti ono Museveni tana kyakwagaza okujja kukutwala ensi yammwe ng'obudde bukyali. Bwe nvaawo ndowooza njagala genda ku nsonga enkulu ezandeese. Alright. Kati video etandise eyandeese olwali wali njagadde kuyita obuyisi bawa information. Tugenze mu maaso. Tuvumirira ekikolwa ekyokuteeka eggwanga mu ntata y'okutiisa abantu buli kitundu kyonna eky'eggwanga. Kino kyonna kivudde ku mbeera nti Museveni takyaswala wula aswaza buswaza. Naye nga sinagenda wala. Abantu abali ebwayise Kaleerwe Matugga paka Bombo. Ndowooza Museveni mulabyeko akawungeezi ku ssaawa wakati w'essaawa 12 ng'ayitawo abadde ayolekera Bombo. Kyabadde anoonyeeyo ngenda kibagamba wenzijaawo. Obujulizi bwe munampa video bamukutte ng'agenda kwezi essaawa agenze essaawa nga 11:12 atuuke Bombo balina meeting ku ssaawa n'ekitundu ngenda obategeezaako. Kati ntandise bwenti video. Eno message njagala egende mwenna eri abazadde ba Uganda. Naddala bazaala abaana ng'omanyi mugaso gw'abaana. Nkulamusizza nnyabo n'essebo kansubire nti oli bulungi. Nange ndi bulungi munnange. Ekindeeta nno ku internet kuno okuleekaana oba okwogera ensonga zino si lwakuba nti sina ebyokukola mbirina naye nnumirirwa nnyo ezzadde lya Uganda kubanga nkimanyi nti ffe tusobola okuvaawo naye abaana baffe ne basigalawo nga baddukanya eggwanga eryo. Kino kye kiremye Yoseri ne famire okutegeera nti ensi tekungulwa tugikyalako bukyazaako wayagivira tuli mukkabukka. Ne bw'onookola effujjo okutta abantu Katonda abateekawo banyo tebajja kuggwa kuba obutta olwaleero enkya bazaala 10. Mukulu Yoseri njala kutegeeza nti enkwe zemukola ne mukazi wa Janet Kembabazi Minister of Education okutta abaana ba Uganda bakendeeza mu nnamba. Ekyo tenyina kye kigenda kukola kuba tosobola kukyusa nsi nga Katonda bwe yagiteekawo. Okujja nga gw'ogamba nti oli immoto togenda kufa. Ekyokuleeta abaana ku street okwekalakaasa olukwe Janet kennyini akimanyi naye yennyini ng'engeri gye yayika windows ne brain za monke tasobola kwebuuza Minister of Education. Why should I allow these minors to go on the street to protest? She knows it very well that it's a crime against
humanity. Era akimanyi nti that is child abuse. Era musango w'amaanyi nnyo n'atakikola. Ye n'ava buvi mu bbanga n'alagala mugende. Ekisookera ddala. This is to inform the public. In Uganda, any demonstration is prohibited. Okwekalakaasa tukunda mu Uganda kuli prohibited. Bateekawo n'etteeka lye bayita public order management. Public order management etteeka lye baliteekawo nga tebakkiriza muntu asukka mu omu oba mu babiri kuyimirira ku nemba mu discuss nga family matters basobola obbayola. Wulira mpuliriza bulungi. Mu Uganda mulimu etteeka lye bayita public order management. Etteeka lino lyayisibwa nga Kayihura akyali the Inspector General of Police. Nga bagezaako nnyo okuwera abantu mu Uganda abayimirira abasukka mu babiri okwogera ku nsonga zonna nga kimenya mateeka. Mu tteeka lye limu libateekawo nti buli muntu yenna ayagala okwekalakaasa owandiikira poliisi esabbiiti emu nga tonnatuuka kwekalakaasa. Poliisi neekuwa olukusa olwekalakaasa oba neekugaana. Kati mukulu Yoseeri tibahabulwa ne mukyala we Janet Kembabazi Mama Sassinu. Njala kubuuza. Mu public order management ebbaluwa eyakkiriza abaana bano okwekalakaasa ba minors yeri ludda bwa gye muwadde police. Where is the application? And who was behind, who led that demonstration? Because you can observe ISO agents, SEMI agents, and UPDF officers. Include those people who are in the what? In civilian uniform, in civilian what? In civilian dresses. So, who gave these kids an order to demonstrate in Kampala? Because we have a law which was established during the Kayihura's regime, the public order management, that if you are to demonstrate, you need to inform the police 1 week before. So, where is the letter, or where the letter which authorized those kids to demonstrate? And why is it that all those kids were protected by police and the army in the first place? Kati omanyimu mwe mwerabira nnyo nti mukola ensobi ate ensobi muzikola ku nsobi network mugireke bagikwate mu kitu kimanyi bulungi gye bagikwata muzinjagala babuuza ibuuzo bino mwanze banzija n'enkola okunoonyereza kwange n'embuuza ibuuzo nyira babuuza mu Uganda okwekalakasa kimenya mateeka bw'oba ogenda kwekalakasa owandiikira poliisi wiiki emu poliisi neekuddamu ekukkiriza oba nedda naye mu tteeka lye limu mwaka waira akagamba nti mu Uganda tebakkiriza muntu kuyimirira abantu basukka mu babiri emunyumya emboozi kimenya mateeka. Kati bano abaana be mwalese okuva mu masomero application yabakkiriza okwekalakasiza mu Kampala yavuddewa. Ani yagibawadde? Musobola gitulago saagala mu giforging nga njogeddeko. Saagala mu forging order eyo nga njogeddeko kuba mwesiruwaza nga bafuka banaaba. Kubanga bwe nayogera ku order ncha mujja giforginga mu kiteeko mukutu nti yere gitobadde olukusa okwekalakasa teriyo kuba temwagitaddeyo. Eki kibuuzo ekisooka. Ekibuuzo ekyokubiri. Twagala kubuuza. Twatandika ddi mu nsonga z'eggwanga okuleetamu ba minors abatasobola na ku-explaininga kigambo kibalimu. Abo abaana bali well versed ne ECOP, bali well versed ne oilo, bali well versed ne situation ogenda mu Uganda. Mu nsi ezirimu abasajja abakambwe, it was a huge mistake okuleeta ba minors ku street. Bw'osanga ensi ezirimu abasajja abalina emitima avuga loole n'agijja gy'agijje n'ayingira mu baana n'abasaabala ng'ayagala kuteeka gavumenti mu kattu. Then amasomero HM no bako pressure, government no bako pressure, ne police no explaining lwaki mwaleta ba minors okujja ku street nga manyi tebakirizibwa mu mateeka ate nga nekibakola kikyamu. Singa muwadde mu nsi nga Egypt, simanyi Morocco, simanyi Nigeria, omusaya badde asobola okufuna ekimotoka ky'amata oba ekimotoka ky'omusenyu n'akireeta nayo kasaabala abaana abo n'olyoka owulira bwe zivuga. Then because Uganda twakuzibwa bulungi nnyo buli kimu tukiraba nga bwe kiri ekyo Museveni kyamulema okutegeera. It was a huge mistake. Singa twadde mu nsi ezirina basajja abaasala leerwe yabadde asobola okufuna ekimotoka naga kati ngenda kuzoganya gavumenti tugende mu mateeka najja n'asaabala ne bwattako abaana basatu. Edi master wadde ojja kubuulira abaana engeri gye baatuusemu ku street okwekalakaasa abazadde wadde ojja Museveni wadde ojja tugudda waki abaana mwabalese ku street. Naye ekyo kubanga Bannayuganda twakozebwa tulina empisa muganya okututegeera.
Banayoganda balinga salambwa okola bulefujo nga bakola. Then the moment they will bite you like this, you won't like it. It was a huge mistake. Whoever advised you, it needs to be in Louisiana right now. It was a mistake. Musenjamu. Omusajja akwate motoka nagamba oke mwalesa abaana katika ambalinye n'abafoto labonna ne bataka abaana basatu ng'ekimotoka kiwabi wabi n'olyoka oli omusago bagubateekako nti mwassa abaana ninga it was a mistake kubanga mulina mentality temusobola kutegeera nakukola calculations soka weebuuze ette international law isoma litya kuba minors soka weebuuze abaana bano bazadde babasasudde school fees bali mbisulo bakola ki ku street soka weebuuze bukyanga lubanga lwa mindi bali bakiriziddwa ddi okwekalakaasa mu bintu by'obufuzi tulina ba MP tulina ba minister mulina ba NRA wabalonda lwaki tebagenze kwekalakaasa ate kati let me tell you this temuddamu okukola demonstration yini ekwatagana ku pipeline kuba kigenda kufuuka irrelevant kigenda kiusinze meaning the extent wasosaba boda ba iso nekitakola meaning wasindisibwa minor. So what is next? Ogenda sindika generating ali bwerere nti atisa abantu tugenda byanjawulo ku bakazi abalala obagwe mzezede ensanga bisibe ogenda twala obulima wabo bulage public nti nawe oli wakabi tekyali kubane bono sindika ba NRA members it doesn't make sense nebo sindika ba ministers it's not going to make sense. Now it is relevant tekikyalina mugaso kiruzinze meaning kituva tugamba nti tukola ekintu nga tolina bakuwabula kubanga gwe lutabayisirwa gwe tibahabulwa kiba kitegeeza oluzinze meaning tokyalina kyosobola kuwulira gwanga buli kintu kikuva mu ngalo ne bw'onoosindikaani kati demonstrate kiri use tekikyakola meaning. The moment you send those kids on street tekikyakola meaning. It doesn't make any kind of meaning right now. Twitter, something losing meaning over relevance. Gwe nyine bono jango libwerere tekikyakola makulu. No balagire tinajja natulaga ensusu tie tekikyakola makulu. Oba muhozi naletenga labinga anywedde ettondo tekikyakola makulu. Oba lwabogo musezi najja tekikyakola makulu. Mwame esinga ne first move. Yali ino kubeera diplomatic. Mulubwa mwina kaumenta temusindika ba border. Who are the border men? ISO agents. Baina chichi bamanyi chichi. Ekop bachimanyi no. Osindise bana ba minors who can't even explain the meaning of ekop. Na bote baina kati. What is omulalo mocha kitegeeza abategeera baweddeyo. Musebe twindo luganda nti what is omulalo mocha kitegeeza abategeera baweddeyo. The moment you order the border guys to come to demonstration EU offices, that means you don't have anyone who can support your project. The moment you order those kids to come on street, politicians and indigenous Uganda, they don't support you anymore. So inakabina mubezi kakana sana presa mzee. Ngacha ngune wagende ogena gasimi ogena gasombera mbidomora ne olwada kugambi bwate. Nebwono zine emirundi abiri tegagenda kusimibwa. Nege bagendo simagaluwa. Kubanga nkimanya amafuta gebinyoro 80% bagatunda damo crude. Nemba gamba bet mulindeko toto egenda kujegula ku Uganda omusango nga sente zili mu billions of money kubanga bajja tuko okusima amafuta nga mutaka tegali bagatunda da oil bamutunda da crude nga taliyo. Reason being bana basajja balina ka mentality njala kubuza ekibuzo kyo mu 7 awundude obunyo sinagenda. If you really love Uganda and you love Ugandans, you took a lot of innocent Ugandans who went in India and other countries to study oil production and oil management. Where are they? The only people we see in the management, these are Banyarwanda. Where are the indigenous Ugandans? Balagawa. Mwasindika abana ba almost 12 bagende basome bagenda India wa okusoma oil and petroleum explosion. Baliruda, where are they? We see Banyarwanda in offices. Where are they? Kubanga muchimanyi muina kutega abantu katambala ku mutwe. The reason as to why you don't love Uganda because it's not your country. Mwajja kubba. Ekisembe kinjera kulagira ku mafuta kiri bwekiti. Bobango badde Uganda, ngoyagala Uganda. Kichecho kujisa mafuta gajje bonyoro. Ogatwalo gateke Tanzania. Kubanga wali balira tebizibo. Oyara kungamba nti mu Uganda twasobola kola mu kitu ita refinery. Refinery bagikola ecreating emirimu gisobola osuka mu kakadde. Ate Uganda tulina companies ezetagalo materials eziva mu oil nga raw materials bazijja mu nsi za Bulaya
nzija Russia, Brazil, mu America, no Middle East. Nenga ate crude oil yennyini alimu raw materials esobola okusupportinga industries za Uganda 100%. But now wasala mafuta gatwala Tanzania kubanga otyo kola refinery to employ Ugandans, and you keep on opening companies, labor companies to export indigenous Uganda to go to Saudi Arabia and other countries. Who's fooling who? Alias Wazan. Refinery jumwali mugendo kola Uganda. Geri esobola okuemployinga abantu akakadde k'abantu across the country. Ngane business mu Uganda abayina factories ezifuna raw materials okuva mu oil bandi badde babesinga mu Uganda okufuna raw materials ezo. But now muri awo mukola companies tolaba na Uganda mu slavery chokanga resources Uganda zerina zisobola accommodating abantu bazo. Oyina ajja mu parliament ganti amanye economics simanyi yasoma. The problem we have in Uganda kuzibe tulina bebayina PhD, bayina masters n'abasamirira ng'obugenge basobola ku exploring nsonga zino. Nembu yasoma. Okusoma kuyamba kutegeera, kuyamba kuwandiika na kusoma amagezi tuzalibwa nago. Oil refinery singa bagizimbe bunyoro. Ebadde esobola okwemployinga akakadde k'abanna Uganda ng'ate ne factories ezinonya raw materials eziva mu mafuta zandibadde zifuna raw materials ku low cost. Bwezi funa materials ku low cost kiba kitegeeza nti cost of production egenda kubeera wansi ne cost of products egenda kubeera wansi. Kachitegeeza ba consumer bagenda kuyamba mu bintu ogula bitunga bya layisi. Naye brains a monke batambula ne tenengalize batambula kubanga tebasobola kubala bintu bino. Kati badde mu Luganda lutofu. Bandange siri wano kuvuma na kujereka. Ninjala tegeeza gwanga. Omusajja lo simu na Uganda. Njira kubuuza kukikujisa mafuta gafu gatwale mu Tanzania kubanga ebyo relatives bo kichi tukimanyi bulungi nnyo nti bw'okola refinery lidongoserezo ya mafuta mu Uganda likola ebyo lisobola okuwa bannayuganda akakadde kamu emirimu. Bannayuganda nga bafuna omusaala nga bajjako n'omusolo ekyo nga tukimaze. Bw'okola eddongoserezo ya mafuta muvaamu kye tuyita ebikozesebwa mu makolero ag'enjawulo. Gamba nga muvamu amafuta gadukanye motoka, muvamu oil, muvamu perfumes, muvamu ebintu bikozesebwa mu plastic, ebintu bingi nnyo ebikozesebwa mu companies ezikola mu Uganda ezetaka ebintu bingi nnyo nenga zibijja Saudi Arabia, zibijja Russia, zibijja mu Uganda. Kati kitegeeza nti mu Uganda banga asobola okufuna materials ezo okuva mu kudu wa Uganda oyo ng'azifuna ku bbeeyi ya layisi. Kitegeeza n'ebintu byagenda okukola mu raw materials ezo ng'agenda biguza bana Uganda agenda bibaguza ku sente entono. Ekyo ne kikulema okutegeera mugatwale Tanzania bagakolere Tanzania. Ensobo ojagala tojagala mumukanya kukola labor companies tulaba na Uganda bweri songa ate Uganda ngensi eyina natural resources solo kwa accommodating bannansi baayo ne kubanga obungu mwina butono temukozesa magezi mutandise kukola vulugu. Nvuddewo munsonyi okulwawo ka njagadde kubasomesa aka buli muntu ategeere ebibala ebiri mafuta ga Uganda singa badde bagakozeseza bulungi nga bantu balese bya kisiru. Raw materials bye bintu biva mafuta muri ebitali petrol oba diesel mulimu bintu bingi nnyo ebivaamu nenga amakolero ga Uganda gabyetaaga okukola ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo nenga tubijja bunayira ku sente empya n'enkadde songa tesobola tubadde ku sente entono nga bikolebwa mu factory ate nga tufuna ku sente entono tebasobola kitegeera bali awo empty head ngenze maaso. Alright, abazadde mwenna mu Uganda batumiddeko mujjebera ko gye mutuusa kansomenti muri bulungi ngenda no kipayopayo kubondi obudde ndabwontwala nabategeeza lunaku luli gye muvudde katono nti amata ga Uganda Kenya yagagoba ng'emaze ogeekingira galimu ebiragalalagala. Njala tegeeza banna Uganda nti bannange mwebereremu nti musajja Museveni ne banne balina ekigendero ekyokukendeeza enamba y'abaana banna Uganda nga bayita mu kubawa amata agalimu chemicals. Naye amata gano bo kenyini tebaganywa. Museveni ne family ze tebanywa mata gano agaawe. Tebanywa fresh dairy, tebanywa lota oba loto milk oba rato milk, tebanywa milk man n'amata amalala. Banywa mata ga Jessa. Nchiddamu gwe muna Uganda ali eyo Museveni kenyini nyini mata gano taganywa. Tebanywa fresh dairy, tebanywa lato, tebanywa milk man. Banywa Jessa kubanga bakimenti company ya Jessa eri restricted tekosa chemicals. Na yemwe bali bamanyi nti amata bagagobye Kenya ne mu East Africa
olwogateekamu ebintu bino njala soka kubuuza Museveni. Museveni and your family, if you are not suffering from cow mentality, how dare you yourself destroy your business? This is just a question. How dare you yourself destroy your business? Can you give one single pregnant reasons as to why you put chemicals in this milk? One pregnant reasons as to why you put chemicals or deadly chemicals in this milk. What reason? Because this is your business. No one else is dealing with milk. It's your family, you, Janet, and your daughters. Why do you put chemicals in milk? And this is your business. What is the reason as to why you do this? Lwaki muchikola? Zino business zangu njera kubabuuza. Business zangu ate lwaki muziteekamu, lwaki mulira business emudduka ne muziteekamu ate obutwa nga mwagala ssente. Mvuge mmotoka yange njagala evuga bulungi. Ate nkutte ntaddemu amazzi nga taddemu omunyo nga ye mu radiator mantegira bulungi. Mbuuza, oyina emmotoka yo giguze mu bondi, mmotoka mpya. Naye atodde radiator gitaddemu amazzi naye ng'ogatabuddemu omunyo b'otegeera lunaku ki ekyembuuza. What kind of nonsense is this? You are selling milk, you are owning huge number of cattle across the country. But the milk production you get and you mix milk, you mix chemicals in that milk. And you think you're going to get the market. As we speak right now, one of your big surprises in the western side of Uganda, she died of pressure because the market is low. Omukyala omuyita Jovia. Yafudde tumwambikidde eggwanga. Jovia yafudde pressure nti amata gaagudde akatale. Omukyala n'abadde abeera mu mbala ng'alina y'omu ku basapulayi abasinga obungi. Ng'era buli mwezi alipotinga bilioni emu Museveni y'ensimbi mu kutunda amata gano. Agava ku pamuzi zonna. Omukyala Jovia bamuziise last week after yafunye pressure nga consumption ng'egudde wansi 60% ku mata ge badde batunda mu Uganda ng'abantu amata bagazize. Kati njala tegeza bana Uganda. Ayagala obulamu va ku mata ge bayita fresh dairy, va ku lato milk, va ku milk man n'amata amala. Amata amatuufu mu Uganda bakayita jessa. Kuba ne Museveni ganywa ne family zaabwe zibinywa. Naye batukagana njera kubuuza bubanga nzirukanya business ate lwaki ngiteekamu obutwa. Lwaki era ndeeta amata gano nga forcing ku bazadde oganywa mu masomero kigendera ki? Munga nawe experience kiga kyata cow mentality. Ente sobola okulya bwe yekuba omukira bwefuka ate bwesala ebyayi bwepama ate bwetambula. Kati olwokuba nti bano abantu nti bali they are not managers. These are abalaalo abaali bayoola obusa. So bakyalina kyobula nti Abaganda ne tribes endala zaalunzanga bulunza obuteefaananyiza bisolo bino. Abaganda twafunanga abalala bajja batulindira. That's why we behave nicely and with our think capacity is beyond yours. Because if twamanya tulina okubeera n'ebisolo kandi tulina okubeera kuna abimanaging ebalaalo kati mulo kuba mwali mu system nga buli balaalo ne mulwala embeera z'ente kubanga ente esobola okwekola kyeyagala. Kati that is what I call cow mentality. Temusobola kulowooza nga musooka okukola musooka kukola ne mulyoka mujjusa obumanyi nga mukoze. Nyina kubuuza ng'omuntu otunda otya amata nga gugatunda n'ogateekamu chemicals ate zitta abantu. Cow mentality is the problem. You send the kids on the street to demonstrate. Kati mbategeza abazadde mwenna. Information yange jemba wanze njire car buli muna agitwala. Museveni baforcing okunywa amata gano Janet kubanga baluzinze market across the East Africa after the consumers discovered that this milk is contaminated with a lot of chemicals, which chemicals are as follow: chlorine and caustic soda. Batekamu chlorine ne caustic soda. Bino chemicals za bulabe nnyo eri obulamu bw'abantu abakulu n'abato. Yosonga lwaki bonywa amata mutandika okusinduukirira emmembe omeme okuwandula amalusu okugwamu amaanyi n'okuba nti bwe munywa amata gano mugafumba gabeeramu ebisejja bingi nnyo nga kukutte mu sefuliya. Kino nno mujja kikolera ebbanga mujja kutandika okulwala kansa n'abaana batandika bafa nga temumanyi lwaki bafa kubanga amata ge babawa mafu nnyo. Era mbategeeza nti supplier omu ku b'amaanyi gwe bali bayita Jovia mu kitundu eky'embala omukyalo ono yafudde oluvannyuma lwa pressure mukuba ng'amata gagudde ebitundu 6 ku buli 10 nga talina sente zagenda asasula yoseeri olw'okuba nti amata abantu bagaganya okuganywa. So I confirm to you, please Ugandans, avoid taking fresh dairy, lato milk and milk man. This milk is containing deadly chemicals. That's why they are forcing people to consume this milk, or they are forcing schools to force parents to pay for that milk.
Because this is a willing and a buying situation. Don't force someone to consume your dirty milk. Muchitegedde bulungi nnyo. Kati wano wengendedde ku video eyandeese. Malina okunywa ku mazzi. Museveni manyi kuno kuwoli oli bombo. Olwali naku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda omwaka 2022 navayo ne mbagamba nti omugenzi Jerusalem sali yafengera ku z'omwezi 19 omwezi ogw'omunana omwaka 2022 ne basindika buli kiyenje ne kijja ne kiyomba ne kiteekayo post ne bateekayo video enfune bakola ne bagamba relax sala pressa musale pressa nimbagamba omugenzi aveeyo ajja ku state square wayite press conference atuwe mwaka pera as simple as that ne bajja video enkadde zonna njagala ezo na video napageza video nkadde nze si papa yembe kwata mpola katogo nkava ku musi kali sikaye kanjira bagamba bwotongera essawa zino mu 7 oli mu family meeting ne family ya Sale Ebombo right now. Museveni, after being invited to launch NBS TV officially. Today, you held another meeting at exactly 7:30 p.m. at Bombo Barracks with Salim Sale's family to see how you came out with the plan of announcing the death of Salim Saleh. Katinjala bagamote, temulwana bayayi mbaleke. Meeting to their family kati Museveni aji meetings of Bombo family yo ne Salim Saleh batu de Bombo Sazi mu Barracks bali mu kuteesa ne era mu banga tala bajja baga nti oba yafunye place awa modosiza ludde oba yagudde kabenje bayinza okutaswala baga yagudde kabenje oba yafunye cardiac arrest oba bajja kujja bakifumbire kibozibozi ne baga Sazi bali mu meeting kuteesa ngeri ki je banajjayo mulambo guno ko kitegedde bulungi kati Saada nyo bakanyaza bana Uganda olwera kutaano lwenkomye okwogera ku mwami ono ngambadde free information esembayo nze sikyaka baletezo na video bazitenge nabagamba njagala akole press conference ku mawulire obaze ku state square ajaga mulwa na kuzomwe ziri bweziti amanya gange nze Salim Saleh njala kuvumirira ebigambo mu Lumbuye byayogera nti ndi mulwa oba nafa abyogere nga video recording so sizino zemuleta ze mufumbirira nabagamba ajja akole press ngabe nabagamba kuolanya nembaga ko Dr. Kizito Lwanga n'abantu bonna benze mbagamba na kino kyolwali njagala bagamba temukaanira mu baleke nze nabagamba je akole press conference ayogere na kuzomwezi ngabo ezogera nga natenga video abagambi nti nze Salim Saleh ebigambo Lumbuye yayogera bifu nze sifanga wendi era nze kola press conference kijja kuba kimaze mu kibya ekitali ekyo bana musale press abasajja bayinaale musajja musale press meeting etudulero katesazi danchi manya agiraba era yewunya information ijenjije abantu abali ku lugudo lugende Bombo ndoza kusanga 10 mule musajja ngayita nga agenda azibanze kubazinzo kubadiza badde 10 na agenda era kati bali mu meeting esawa zimya family so musale pressure asajja ba NRM nebimbega byona musale pressure nze mbasoka ku information temusobola mwecho temusobola awuno vudo sagala barisa so mmanyi bulungi nnyo olwera lwakutaano lwamukaga lwa Sunday lwekomye okwogera ku bintu by'oyo musajja ne video zijja kuvaayo abantu baziziza kubazi sisala mu kigambo kyange mbabuulira mukitegedde bulungi nnyo awo nvudde wongeze ku nsonga endala. Alright, ngenze ku Nyereko Muhammad Mr. Kagigi bale ku kansulenti oli bulungi omuziki obuwulira kansulenti omuziki obuwulira abantu bajjeyo obukukubo ne bajjayo ebintu ebirungi nnyo era njero pepa zamwe n'abakozi omulimo ogutenkanika mubali nnyo balire ddala kansulenti mutambula bulungi nnyo n'omwami Speed ajiwulira bulungi nnyo naye omwami ono tetukedde kumanya nti mu bubongo talina naye omwami ono bambi bizibu yalina bingi nnyo wetogere esaazi zino waliwo ekibinja ky'abavubuka abamugulako omusango nnaggomolo gw'okubafera ensimbi ez'okubakolera visa ng'omusango lwe baguwaaba ku poliisi ey'akatwe era ne gutwalwa ku kooti emakindye olw'okuba nti ono state agent omusango ganya okuyingira mu kooti ogusoma okooti kira kabaganya okuguwa balamuzi bagusome olw'ensonga nti omwami yasibiza abaana bano bafuna visa zibatwala mu America, Canada ne Germany naye baspendize emyezi n'emyezi nga balinda omwami ono naye ng'aganye kubawa ssente zaabwe. Abaana bano bangi nnyo
era nga obufere buno abadde abukolera ddala ebbanga ddene nnyo okufera abaana kati njala tegeeza kooti y'Emakindye bambi muyambe musome omusango gw'abaana bano Nsereko Muhammad abaddize ssente zaabwe ate si bano bokka abantu bangi nnyo bazaafeze mu nsonga z'ensimbi okuba nti ajja afera abaana nga bajjako ssente naye nga wewunye yeyita honorable mu byobufuzi twakugambye edda noonya wooja ekyo jja kitegeera naye nga abalamuzi b'Emakindye please mutuyambe mukwate fayiro y'abaana bano omusango mugusome Nsereko asasule ssente z'abantu tukooya abantu abatubba mudde bulungi nnyo tukooya abantu ababba beeta bahonalebo ng'ate babbi ono si mufere mulwadde mu kufera abantu nga bajjako ssente zobakolera visa mpitirivu mukulu waliwo ngebe natandise okufuna address yo oyina n'omwana wano wakola etteeka nga toyala tusaasaanye baana bo wano yes which is okay naye njolo njala kusomera kati tukumanyi tukulatandise okwetoola oyina omwana bamuyita Iman ali mu Sweden wamuzaala mukyala mu Katoliki bamuyita Anet ali Sweden ndoza nakyo kitegedde engabo wakola etteeka toyala tulaga ebifaananyi by'abaana bo naye ekifaananyi kiina wano sisobola kifurashinga kubanga nkimanyi kiyinza okuleeta obuzibu naye nga nkinaano naye kasita otegedde nono twamutegedde Sweden gyali location tugimanyi bulungi nnyo ya omwana bamuyita Iman maama bamuyita Aneti ali best Sweden era naye omwana gyali n'abaana bali mu America bewateeka gugenda ozala buzaazi olinganga binyonyo ozala buzaazi kati bono naye nze nkusaasidde musajja ku bizibu byolina naye kankule kuba ojja kufa place yabwereere kankuleke bulesi mwana sigina muteeka sigina mumulisa kubanga he's a innocent boy nenga njagadde kutegeeza tukwetoolodde ne passport ate togifuna nadoniza mu internal affairs ne mu sectors endala mu motamu natera okufuna details za passport gyotambule kuba tujagala tujagala twagala gitegera passport gyokozesa kati beba pale bango ina identification isuka mu 3 kuba oli mukulembeze iki kitegedde ekirala Nsereko nakugamba nkumanyi from up to zero naye nenga akasoke nkulekeremu nze wayagala nfe nekisobola kufa sawa zero bwe bakuzalira Naggulu Kitaro kuba nti yali state agent nojja n'okulya ku musajja Rumba Frats nekitawa Abdul Nsereko Abdul Nyereko kati nze banzala opposite musajja Rumba Frats n'abantu abasinga bali myaka egyo bonna abamanyi basulanga munawo kimeti Frats kitawo yasulanga mu Frats na wasulanga mu amanya gonga tonnafuuka Muhammad wali bali wakuyitana si Sulaimani kiki kyakufula Muhammad Nsereko Sulaimani Nsereko kati yayita Muhammad Nsereko kuva ddoli mu feri ku musajja Rumba Frats amanya gamba kulu fege twatumanyi kuva ddanga bakuyita Sulaimani Nsereko wafuuka di Muhammad Nsereko kana wango ina Sulaimani Nsereko ng'okyabira musajja bamaze ku kitawo maze ku bamuze mu bakuzalidde egundi Naggulu muze mu flat mu flat apartments mu musajja Lumbwe kuba mwabiranga mbayindi ne ba diplomati ndoza n'abantu bakola mu government bibasulanga bibanza opposite musajja Rumba Frats kati mukulu Sulaimani Nsereko wafuuka di Muhammad Nsereko kana amanya gali mu passport motambulira gwani gwebini Sulaimani Nyereko Swaitwani Nsereko oba Ibilisi Nsereko mbuuza kubuuza kuba otusobodde tumanya identification yontuufu otutawanya Gwensereko Sulaimani public abantu bamanyi Nsereko Muhammad kana passport tumanyi mulimu bini Nyereko Nsumani mulimu Swaitani Nsereko mulimu Ibilisi Nsereko tumanyi machinyi mu otambuli enja gafuna tofai kubanga fe twagala kujja obwerebo tubuteke ku social media kuno tukujjeyo tukoye ebintu by'ekiyayaye basajja bakulu batambula mu yaya abantu ate kibujjako tugenda tandika tugenda kuwa obuyinza nga gwe fisheries officer kuleke Victoria tubuli kyenyanja kye kufaanana nga gwo managing ebyenyanja tubuli ekikati ebyenyanja bikyeri mu mazzi kati Ibilisi Nsereko mukulu wetereze abasiramu mwenna bamasheka ekintu kibayita Ibilisi mu kimanyi kati yoyo omwami kati amanya agali mu passport gye tunonye waye Ibilisi Nsereko oba ye Swaitwani Nsereko oba ye Bini Asumani Nsereko we doesn't know nenga original ye Sumani Nsereko gemanya giba mutuma kitege ya mutuma nga akyali mufraza musajja lufofe nzira musajja mbo opposite nga wali wansi mbuchika dongola mu kisenyo twasambiranga kapito tenanga ku kasawa wali wansi wado twakubiranga osema ku kubayitanga ku kika susungu nga natuka mugenzi sambwa
Kalonzo oganti sikumanyi nkumanyi fu deep bwagwandi kati ngena zijje memories nzijukira. So mukulu wetereze. Okitegedde bulungi. Wetereze. Vako cha agunanyi vako nupu. Kule mivuyo yejo uya inobu fere bakazi bo fere abantu bo babantu bo. Ne abana bwajja kosereza visa zizeyo. Oli MP ne ate MP omufere. Oli de mukulu. Amvudo sigene kulwa. All right. Ngenza ku information ina budenga budduka. Yose litiba habura tabasira mutano wakali jinsira mzezede nsanga bisibe ne mutabani mu muhozi kanyirugaba. Kansubilenti muli bulungi. Ka pressure mukawulira. Munnango Ramazo babya kunyonyi ne musiba captain yomu ne major n'abaana abalabe mwasibe katabi barracks ne ku air base Entebbe lwaki mwabasibye. Musiba babwerere mubate. Mwatusa to the extent ne mutusa meeting mu barracks e katabi ne ku air base ne mugamba twagala kumanya ani adiringanira Lumbuye. Ne mukwata bana bani bajja kama simu nonya mu contact ya Lumbuye temujja gifuna musonde nakawutaka mu temujja gifuna. Kati mwa promises abaana bano buli muntu yenna asobola okulopa munne mu milioni 10 ne rank. But is this fair? Gwe mwagambye mugenda kunoonya buli muntu yenna mu barracks omwana yenna ayina contact ya Lumbuye ngadi omu ku bo awabire munne nti ayina contact ya Lumbuye mwamusubiza lanka ne milioni 10 buli omu singa mufuna omuntu yenna linkinga kumuntu yenna mu barracks wa information mapsebu okokuna mira muzibe malabisira muzibeta ajja kukula bokunyigira mu nzikiza teri agenda kukula you are wasting a lot of time yabagwako densi yabaleka da so malabisira kitegedde bulungi mu malabisira temutegana kati bayi mwe mwasuza milioni 10 ne ranks okumanyani akolaganira Lumbuye malabisira n'obusajja mwe basindise wano bwazze n'obutwa nabo malabisira kubanga it is impossible this is the NNC bajita butuluki bwe mwali ma first round ne second round muveewo bosika ekitajjadde bali yako ku mungalo tojja kusobola mujja kufa pressure temwamanyira bakulitisayizinga that's why you bribe each and every person who comes on social media to expose you. But for us we are non-buyable. You can't buy my head. Remember, when someone bribes you, you need to work according to his orders and conditions. I can't use my head on someone's conditions. No. Nkera kumacha ne nkozesa engalabi yange okusinzira Katonda kiyampadde kisula mu mutwe so seko kya Museveni nabayayi bechi bayiza kumbula. Nowhere mbadde musiya ngoluko. When someone gives you money on condition, you have to work according to his orders. Nze siri moyo class. Katonda ampe engalabi yange injikozesa nga bwe yino okukola tosobola kunkoma ko lwa sente. No. A big no. Sisobola kulya sereza mwe, sisobola bakolera okolera stand. Mfane banzika. Okolera stand mfane banzika. Tujja sigala batono nga bangi mugenze ne mujja kumala muswadde mukitegedde bulungi nnyo. Kozesa obwongo bwo kozesa omutwego. Kitegedde bulungi nnyo. Ne basajja abawadde ensi mwogera Lufaransa mudde bajja kubalya mwenne ekiri atabache kirana asigadde waka. Okitegedde. So Museveni eyo milioni 10 ze mwasubiza abajasa bali mu camp singa abali mu military abali mu Katabi ne kwa base analeta omuntu yenna ali connected ku Lumbuye milioni 10 ne rank eyo muvumbi ate teri ajja baba kuba taliyo byo information je tujijja wala nyoto muza tujijjawo muri no ekyo kimaza. All right, ngabe nabagambye nti emirambo gyaleteddwa ebombo mirambo 22 lwakumaze nasoka ne mbako mukage gye confirm linamanya wetwogerere sazi emirambo mingi gituse mu bombo era bali mu kugirongosa bagiyitire bannansi bagitwale banyini joba nanyini bantu bano tugenze mu maaso yose litiba habura ne mukazi wo Janet Minister of Education yaragidde abana bajje ku nguudo ekyo nakyogedda sijja kiddamu ndowooza mutegedde bulungi awo sigenda kulwawo njala kuyita mu bwangu. All right, era ntegezeddwako mukowerere mweri abamaje nti eno si abamaje kansoke nzijjewo kano bana Uganda bwenda buli mujali njala bategeeza nti ntegezeddwako n'okutandika omwaka ogujja okumanya bano bayidde babulako majani n'awuuta yaluddeyo. Gavumenti ya Museveni yagwadda. Gavumenti ya Museveni yagwadda. Okujjako mu abatayiwunyiriza n'abatala yagwadda.
Minister of Nalizi bwokunoonya ensi wagante ziriiwo. Museveni bwagamba nti amafuta yagakola nga balina okugakola. N'asindika bana ku street beekalakaasa. N'olaba Nabbanja ng'azina amazina gano. Linda komba zanyire video eno. Ne mutamanya nti gavumenti yagwadda. Linda ku video eruwa. Video eruwa, wait a minute, video eruwa. Njala kulaba omukazi nga bazinamu amazina. Mujooke mmanyi nti gavumenti yagwadda. You where and you Nabbanja where are you? Kibanga nakusanguddemu. Okay, nemba nakusanguddemu okay. Niwo mulenga azina amazina ndio kengene ku video yandeese. Video nyizo kuba najijjemu. Nyizo kuba najijjemu. Okay, kangere ku bilala. Video nyizo kuba najijjemu. All right. Anjala tegeza bana Uganda mwenna nti waliwo omusolo omupya ogenda okuleetebwa gubayita VAT. Nga guno ogenda kuba gutagetinga abantu mwenda bakozesa enku mu Uganda. Ba firewood users, most especially bana betuyita aba bajita batino. Jetuyita industrial catering. Mwenna abakola mu industrial catering mugenda ku face imakola mu industrial catering nga mukozesa nku. Enku za mutandika okukozesa okutandika no mwaka ogya mugenda sasulira VAT. Muno abakola mu industrial catering kitege. Industrial catering bebantu abadiringa mu kufumba nenga bafumbira abantu abangi. Hotel tuli mu industrial catering no. Mu industrial catering mulimu amasomero, amakomera, amalwaliro nezipate nene ekyo tuyita industrial catering. Mukitegede bulungi. Hotel terimu no. Ne industrial catering bibantu bafumba emmere mu bungi nenga bagifumbira institutions nazo nga zina abantu bangi. Omuli amakomera, omuli amasomero, omuli amalwaliro, n'omuli zi company. Kati betuyita ba industrial, that's what we call industrial catering. Tuza mukitegedde omanyi ala mbabuli ebintu n'ebivuna mu Uganda bitegera bulungi nnyo. Kati okutandika n'omwaka ogujja, yosera okuba talina nsimbi, asazeewo nti zino company ezikozesa enku nnyingi bagenda tandika ozisasuza VAT ku nku ze bagenda okukozesa. Muno mwe muli amasomero, factories, amalwaliro, n'amakomera n'amakampuni agakola agakozesa enku mu kufumba ebintu byazo okubituusa ku bantu obbirya. Kati mwana mulenzi omukyala mukulu oyina essomero ng'okozesa enku weetega kusasula omusolo gwa value added tax ku nkuzo gy'oba oziguze. Ow'amasomero weetegeke okusasula value added tax ku nku. Factories n'amalwaliro wepuna amakomera ogw'omusolo gujja. Do you copy that? Mukitegedde gavumenti yagwadda ndoza muludde obuloozi kubeera. Bajja kono gwa oxygen nga bapimira oxygen bajja funa oxygen meters nga bazibateeka ku nnyindo ng'omala okusomoka olunaku nga bagasasula omusolo gw'omukka gw'ossizza kijja wait mujja kiraba konoza mutegedde bulungi nnyo. Alright, kati ngenze ku UPDF njala otegeeza bana Uganda mwenna nti amagye gaffe aga UPDF gali mu mbeera etasangika. Baana balenzi ne baana bawala bali mu kkaaba olw'okuba nti bamaze emyaka nga baweereza sitaani naye nga tebafunamu kyakkola. Abasajja n'abakazi bano tebaweerera baana baabwe emmere tebagirya bwepone w'okusula kati okwegika olubasi wangu. Wetwogerera essaawa zino abasirikale ba UPDF abasinga obungi bagenda mu mwaka bala myezi nga tebafunye ensimbi. Ate ng'ensimbi zino zeekuusa kuba nti Museveni tazina za basasula. Nga wetwogera pressure erinye Museveni nti abasirikale batandise okwekyanga mu barracks bwe twagala ensimbi zaffe. So nga ne byasindika ku mission e Congo nabo gebakabage bakomba yensonga lwaki n'omuvubuka yavudde mu mbeera n'akubinyonyi ekikulu n'agisula wansi ng'awulira akooye. Kati Museveni kiyasazeewo yagamba nti kasasule abakulu mu magye bolo okuba nti basobola omuvaamu nga bakudumira bali abato basooka okusasula. Kati Museveni asasula ba officers abakulu mu magye nga asinzira mu alphabetical order oba nga asinzira ku ranks. Kati bano bakulutu abali wansi bo omusala tebafuna nkiddamu. Museveni ordered his top army officers or informed them that as we speak right now we don't have money, we are in economic crisis. So he ordered all his UPDF serving army officers to start paying according to alphabetical orders within the ranks, and those with Museveni orders the paymasters in UPDF to pay all serving officers using the alphabetical order, but mainly paying the high-ranking officers. He is trying to exclude the juniors because he doesn't have money to pay them as we speak right now. Mukitegedde bulungi nnyo. Ekyo nga nkimaze. Era njala tegeeze eggwanga nti abasajja n'abakazi abagenda e Congo kulwana wetwogerera essaawa zino. Omusajja abakulira gwe bayita Major
General Muhanga Kayanja. Ono nga ye mukulu wa Andrew Mwenda kojja wa Muhoozi Kanyarugaba yakulira abasirikale bonna abali e Congo. Ono agaggawadde olubuta utakulira muli ng'asinzira ku musimbi gw'abaana abali mu ensiri abali mu emisota n'amasasi agabakubwa Congo. Omukulu ono Major General Muhanga Kayanja ategezeddwako nti ensimbi z'abaana bano zonna zalina obbasasula abasasulako bitundu n'abasuubiza eddalo zisasula naye ng'ensimbi z'abaana zino zonna kyazikolamu kugula mataka waabwe n'okuzimba n'okutunya abantu ku ttaka gy'azaalibwa. Ntegezeddwako nti ono aguze amataka okubula okugamala gy'abeera era n'azimba ennyumba gali kwoleka eyajjako ne Museveni enviiri ku mutwe gy'obeera nti akyazina nga alina kiwala takyereere ng'etudde ku acres 7 ze yasiba ekisaakati n'atuuzaako olubiri lw'ennyumba n'aggala n'amakubo abatuuze ge baali bakozesa okugenda okukima amazzi n'okuvuga emmotoka n'okugenda ku masomero n'agaggala ku orders olw'okuba nti afuna ensimbi ng'azijja ku musaayi gw'abaana abali Congo. So ono mwami Major General Muhanga Kayanja y'omu ku bakoddomi ba Museveni abaali bebamukuba Major General Muhanga Kayanja muganda wa Andrew Mwenda nga bano bombi bebakojja ba Muhoozi Kanyarugaba olw'ensonga nti bano bali bannyina ba maama wa Muhoozi eyali azaala Muhoozi era kati ensonga lwaki nti ono takoonwako ne Andrew Mwenda takoonwako ne bwabba ensimbi teri amukwatako naye nga bannyinaffe bali Congo abali mu mbeera embi nga basomba golodi n'okutta bannansi ba Congo bali mu mbeera embi naye ng'ono mwami Major General Muhanga Kayanja ensimbi zaabwe ez'omusaala azibawako bitundu. So, brothers and sisters, men especially those who are serving in UPDF forces based in Congo, I'm here to inform you. The reason as to why you are getting half pay salary is that the commander who is based in Congo right now, Major General Muhanga Kayanja, is using your money in his personal use. As we speak right now, he had purchased acres of land and he had constructed a mansion. He fenced almost 70 acres of land and he's busy chasing away local people in the area where he had built that mansion, but on your blood money. So, all serving officers in UPDF, be aware that you are cheated by Major General Muhanga Kayanja, a brother-in-law to Museveni. So, get to know that it's time for action. Get rid of these people who don't care about your life and your family. Nozo mutegedde bulungi nnyo. Awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala. Ensonga endala yakubabikira kitalo nnyo ddala bannayuganda. Tubadde tukyali gwa mbuzi kuwalampa muti ate yo ente n'etomera essabo omubadde abasamize era gye tugenza okumalira ng'omusamize adduse nga nena bwe gisimufungize. Luli kibadde kiri mu nkola ya kuyita mu ttaka naye kati kyevudde obutereevu kyeyaze. Yoseeri mu refugee camp mwatudde ne ba refugee banne mu Entebbe mu refugee camp Entebbe wepo ne mu refugee camp e Nakasero kuba ba refugee. I'm here to inform the entire public that Museveni is not a Ugandan, he's a refugee who seated in a refugee camp in Entebbe and other refugee camp in Nakasero. So these people, the refugees, now they have officially passed a bill of allowing the government and the hospitals to take or to remove body organs of those people who last week the Parliament of Uganda passed a bill allowing the government or the government hospital to remove body organs from the dead people without getting authorization from the relatives.
Previously, there wasn't any law which allows hospital or any government institution to remove body organs from a dead person. Because we know it clearly that Odrek Rwabwogo, the son-in-law to Museveni, is the man behind of the business of the body organs in Uganda on black market. He had been all along using the Pakistanis and Indians who have been harvesting body organs from dead people in Uganda, including those people who meet accidents on highways. So, as we speak right now, I'm telling you the fact is, we don't have the Prime Minister. NAMAYANJA, the one you see ever dancing like a fool, she is not the Prime Minister. The Prime Minister is Odrek Rwabwogo. That's why he influenced the Parliament to pass this bill which allows the hospital or the government institution to harvest anyone's body organs without authorization from his relatives. Nchidam. Olwokuba nti mu Uganda ba refugee abatuddemu refugee camp Entebbe ne mu refugee camp NAKACWA nga omu ku batabani abawasaba wala ba Museveni kubaita Odrek Rwabwogo onabadde addukanya business ey'okutwala ebibumba ensigo n'amawolo n'emitima okuva mu bantu abagudde ku accident n'abafudde nga kimenya amateeka tekikirizibwa okujjako nga nannyini kintu ekyo yakkiriza oba nga abantu ab'oluganda b'omuntu we bakkiriza naye kati omukulu ono Odrek Rwabwogo bagambye nti ye Prime Minister Nabbanja kisiikiriza ekiriwo okuzina amazina buli lunaku ne babalusa nti ye Prime Minister Odrek Rwabwogo eyalonda ne cabinet eno. Omwami ono yawadizibwa Parliament ng'ayita mu bamafiya banne okuyisa etteeka lino erikkiriza gavumenti oba eddwaliro lyonna okujjamu ebintu by'omunda by'omuntu nga tebalina gwe beebuuziza kasita bala nga tukyasobola kudda ngulu ate nga nayo kimenya mateeka kati bakifudde kya tteeka nti omusezi night dancer Odrek Rwabwogo business ye bagitadde mu mateeka kati ne bakujjamu ekibumba oba ensigo tekyali muntu agenda kugoberera. Ne tukimanyi nti bano abasajja olw'okuba nti obwongo balina butono bulinga bwante era tebakimanyi nti era ne bwoyisiza etteeka kisigala eri muntu okukkiriza nti agenda kuwa ekibumba ky'oba ensigo ye singa aba tasobodde kubeerawo mu bulamu kye tuyita donation. Oba abooluganda b'oyo omuntu okukkiriza mu butongole omuntu oyo n'aba afudde nga tasobola kweyogerera bo okusalawo nti omuntu waabwe aweeyo ensigo ye oba omutima gwe ku lwoyo gw'aba yagadde oba ku lw'eggwanga lye. Wadde etteeka lino lyayise ne mugenda kuwulira nga accident nga ne bw'obanga ossa era ng'otunula basobola okukuba obutwa oba okujjamu ebisigo okujjamu ebitundu by'omubiri biba bitwala kubanga kati akatale baakagudde officially tekakyali black market kali officially era kalinze taata waako Museveni okasayiningira batandika okutunda ensigo zammwe emitima wepo n'ebiwoowoolo nga tebalina kubakubye ku mutima. So nomba kubiriza mwenna abantu bavuga ebidduka n'abatambula ku makubo mwegendereze nnyo nti kati okufa kyangu nnyo mu Uganda ke basayiniza etteeka lino nti kati luli badde batyatyamuko naye kati ne obona ogenze ng'ofunye ka boda kakubye okugulu oyinza obutavaayo emulago singa bakuggyako omusene gumaaki nga kye baagala oyinza obutavaayo kati mbakubiriza omulago otakungula. Amateeka gano wadde bagayisizza naye kidda ku muntu nnyini mubiri okusalawo either ebintu bye babimugjamu oba oluganda lwe. Mukulu Parliament ne bannammwe newankubadde mwakkiriza okuyisa etteeka lino naye tekikakata ku mmwe nti mulina obuyinza oba gavumenti erina obunedda. Omuntu ng'omuntu yakkiriza nti ebintu byangenda biwa omuntu oyo oba barelatives abo buluganda baga nti tukkiriza omuntu oyo kale ebintu babikozese wadde mwaliyisizza. Bwe munalikola kifuula nnenge mwe ne muga nti mwayisizza etteeka. Njala babuuza mu Uganda tulinamu bukya mu batunda emitima gy'abantu batunda ensigo batunda ebibumba n'amawowoolo era bukya esangibwawa ekyabawaliriza okusindika etteeka lino. Bamwe bapale mbabuuza mu Uganda tulinamu bukya nga yeetunda bintu byamunda eby'abantu ng'akatale ogendayo n'ogula ekyabawaliza okusindika etteeka lino. Donation oba body organ donation it's a willing nti omuntu akkiriza nemwe mwakifudde nti tteeka kati kitegeeza mulinga abalina bukya nti muli basezi waliwo edduuka bukya oba waliwo mudaala gw'ebiwoolo ebibumba by'abantu nga mbitunda okinjera okubuuza etteeka kale mwaliyisizza Museveni tandalisayininga njera kubuuza mwaliyisizza mu beesinga ku ki? Mu Uganda tulinamu kubanga
mu Uganda si kyangu nnyo okuyo omuntu teyagala mutima ayagala nsigo si bangi nnyo nga mu bazungu ne mbawalabu no kino mukikoze mu beesinga kuki tuyinamu butya etunda organiza abantu mume family muri basezi muri barugo mbuza wa meba pali mwayisize biro ne mwajisiza mirundi makaji mawude mu Uganda nga alakinga ensigo b'ekibumbo b'omutima nga mubuya biri mu ddwaliro bana Uganda batera kulakinga musayi na bintu bya cancer so si bintu nga bino kwate tuli mu style nebine bintu bade ba investigate nga tebiri mateeka bibadde bingi nnyo kati mwayisize etteeka mwakirigulayizinze tibagenda kusala abantu batewo malewo kanjira babuuza tulina amaduuka batunda bode organiza abantu nga abantu bagenda gende bazigule nga bucha cyandi bade kisigala wakati wa willing donor na willing receiver so siteka wano mateka gatasana kuandika nga abantu bali wiringire nzani manyenda kufa mutima we muna muguweyo mugutwale bwenfa muguweyo wiringire sikulifula teka omuntu adonatinga wiringire na donatinga de chumba change manfude mu kiwe gundi wiringire ne mu kifudde teka zifu muina bucha mulina ebidala ku mugendo tunde bintu bino olamu badde mu bibalulinga musumukula akiside ne mutwali bibumba ne biwolo ne emitima gy'abantu n'ensigo kati mahame ekigenda okubeere mulago aha mubadde mbitwalulinga teri abakuba ku mukono kati ngeteka weeridiri mwalese mama yangu Fatuma ogenda kuwulira olaba luli mbadde mu kinya abantu ababoda bafuna accident ava mulago emotoka zigudde ku highway nga abantu bava mubaleta mu basaze mu ngababuluza mbwe kati bwe lwanga teeka mama yangu Fatuma mugenda tukola ki bana Uganda mwe olaba luli teribadde teeka ne kati nga teeka bali bagenda design nga mugenda kola muti agenda basala bagenda basala ensi zitusinga ziri ezakulakulana kiri free omuntu ateka application ye nebayo omuntu nga ye mulwadde ana telefona gati anze ndi wiringi bwe bifo kintu kye mu kiwoyo ero linalinda ku bed nadda ku kitanda ebbango oli wana afira mu ekintu kikyandi badde ngeteka weriri omuntu wiringi donor ne wiringi applicant nga bakiriziganyiza so sidifula teeka kujo nga muina bucha olaba lulimbade mutulyanga tewali teeka babasezi mmwe barefija bali mu kampu Entebbe ne muli mu kampu NAKACWA mubadde mutulyanga tewali kali mugenda tulira mu mateeka mama mubadde abasezi mbadde mutulyanga abasaza bali mu barefija bali mu kampu Entebbe muje muita State House ne barefija bali NAKACWA muje muita State House mubadde mutulyanga tuwali mateeka kali mugenda tulira mu mateeka baba mugenda tulya nesimenti mwino obudde bugenda otulya otumalawo kubanga obudde temuyina mama nveewaawo nga nfundikira ne point ebbiri point esembayo Bannayuganda mulina ekintu kyemutalaba kyekiriwa ensi yaffe bagitwala mpola mpola ebyo bino betwogera tubyogera nti tulina byakukola naye tulina obulumi mu nsi ze tuyiseemu ne betulaba naye Museveni alina sisitimu gyakola mpola mpola emugira banaakola ekintu nemuseka nembeera kikozi kiwedde omugenzi Idi Amin Dada yaleka akoze buli kintu kyonna ng'akikoze mu butaasomabwe ku lw'Abannayuganda ne bizinesi n'azikwasa Bannayuganda yesobola ki yasobola okusaba ebinga emyaka mwenda nga talina loan nga sente zijja mu bannaye kuba yali alina omutima gw'eggwanga but as we speak ebintu byonna Amini yaleka bitundiddwa ebira bifudde ettogge wetwogerera essaawa zino TV enkulu y'eggwanga ne radio yetuyita BBC eri mabanja ga buwumbi buna era ng'essana bayinza ogijja ku mpewo naye yose eri tibahabulwa olw'okuba nti akola kye tuyita media
coverage mu covering egenda okukola date wakawe tebasobola kusasula bilioni 4 wabula basaze okukwata sente baziwe omusajja omunyalada Kim Kalisa okuzimba ekizimbe gali muoleka mwatadde TV ya Natasha Broadcasting Service nenga TV eggwanga magulu meru gye baleka amenji yatekamu amaanyi bagisuddewo bataddewo TV gali kuoleka etaina wadde abantu abasolojira online bawere 12 padde naleka UBC ne radio yako kubanga nettaka balitunda ko olwe balitunda ligwawo twagala kubuuza mwensi mujira wa mutia chimbabuuza if all the government properties which were left by the previous leader have been sold off, destroyed, but these people, they are creating their own things within the state but using the taxpayers' money. If I may ask, how much money does NBS make per month or per year? Because they didn't have advertising on TV. They even fail to pay their employees. But how dare that they have managed to build a mega mansion or a mega structure where they have already established their TV? Where they get the money? And those machines, those are state funds. Because they are creating their own media, but leaving our only local best medias to be destroyed. But for us, we keep on laughing. Have seen a lot of dignitaries have been invited to launch NBS. They went there happily, but without asking question, why is it that UPC is going down, but private media is owned by Museveni, they're rising? That is in media. Let us go back in history of transport. Uganda had a well-organized transport system managed by the government. UTC. Where is UTC? They end up bringing their own buses. And right now they're trying to wipe out this Matatu taxi and boda from Kampala. They bring their own small buses to manage the transport. Uganda. TV ayenkulu UBC bajire sefe. Neba skeke ensimbi empya n'enkadde okugula NBS ne bagizimbira ekizimbe ekinene kigali koleka kya buwumbi. Kyokka TV yaggwanga abakulembeze gye balekawo gye bali bayagaliramu bagire sefe amabaje bagenda nagiggalawo. Bo bazimba byabwe ebigendo bako lya mawulire ge baagala. Kikibuzo kyenkubuuza. Uganda bagituwana nenga mutundula. Bayisa abasajja n'abakazi abakulu mu Uganda bagenzi n'engalabi. Nengombuze chimutu atajja chikola ngeza kugula TV. The indigenous local people, they have been kicked out of business. WBS. Where is WBS? For Avamono. It was closed due to the high taxes. Kubanga baina competition nga bagala take out establishing a TV zabo. WBS jemwa WBS Avamono bajigala ne bima babitunda ekizimbe bakituwala. Bonga bateka wezaabwe. Entambula Uganda yine entambula government gedukanye entambula mu Uganda omwali UTC basi zonna zaavo kati bali bateka omukwana akedi mubatamanyi mukwana akedi gye mulaba yali center hub eya bus gye tuli wano bagita otoga yali hub ya bus zonna ezitambula eggwanga lyonna eyo gye mulaba mukwana akedi akunda kivaawo bawo mukwana ye Museveni nga eyo hub chokanga buli district wapeleyo ka hub akatono ka bus station akatono UTC was up nga collecting abantu balete Kampala. What went wrong? Kati baleta buses zaabwe zino ziholi zino zali zigagaza zibaleta esawa zino baleta buses ziliyo bazikwese bashoka kwagala kugowo taxi zonna ne boda balete buses zaabwe ne webuuze bannansi bagenda kulyawa ne gochali okanula amaaso kati kaka nakasembayo sagala mu documents mbawa information kali manya abanyampi bawulira bubi nnyo. Ebadde New Vision ekugambye bweti New Vision ekugambye amasomero 1,200 amasomero omutwalo gumu 1,200 egambye bweti 12,000 schools on sale over loans. Amasomero omutwalo gumu 1,200 gali mu kutundibwa
ng'ekizibu kivudde ku nsimbi zibeewula obutasobola zizza mu mabanka. Amasomero gano be baana bamwe gye basomera. Abaana bano be badde basasula emitwalo 3, emitwalo 2, emitwalo 5 ekinene nnyo ng'embeera ekaaye. Baani abagenda okugula amasomero gano akakodyo kaakala. Museveni ng'ayita mu mukazi we Janet, ng'ayita mu Ameria Kyambadde n'abasajja abala batambula bagula amasomero gano. Bagagula gajja ku bannansi bo bageddize bagakyuseemukko gatandikire mu kakadde kamu kadde biri okudda waggulu system y'amasomero gonna bagatwale. Akakodyo kali katya. Gw'omuzadde tojja kusobola kukwata miliyoni emu n'ekitundu kusasulira mwana wo school fees. Omwana agenda sigala wayite emyaka 2-5 ng'omwana wa sigadde aba bali bagenze. Onoosobola okuweerera omwana miliyoni emu n'ekitundu 2 ng'olina abaana 5 ogenda zijjawa. Bintu bye tubagane mugana okutegeera ebintu bino. Amasomero mutwalo gumu 1200 gali mu kutundibwa lwa looni ze beesaba ziganya okuggwaayo. Naye nga kyaleeta looni zino. Kyaleeta nti abantu baasaba looni okuddukanya bizinensi zino. Museveni bali bagamba strategy sibira bamugamba teekawo covid sibense emyaka egi n'agisiba. Naye mu bintu bina byajja okwadressinga eggwanga tiadressinga mu kustopinga looni z'abantu. So ng'ensi zonna kebera Amerika kebengeri baasira looni zonna baga nti okuva tutaddewo lockdown teri looni ekola. Ate zo gavumenti zigamba nti tutandika okuddiza abantu bano ssente ezibaliisa n'ezibanywesa nga bali mu maka gaabwe n'okubawa emmere. Museveni yasibawo talina gwe yawa mmere wadde ekikopo ky'amazzi. Y'ensonga lwaki amasomero gano omutwalo gumu 1200 gagenda kutundibwa lwa looni zino. Not because bano abasajja baite basobola kusasula ssente. But bano ba strategists bebage basasula miliyoni 3 abapulaninga stunts abapulaninga bire bintu biteka mu ggwanga biba mugamba togeza no stopping alone. Bino tebagala biwulira. Bino Museveni tayagala biwulira n'abanyampi. Kubanga that's the order of the day okwavuwaza mu bakitamu balimo kusoma wadde okufuna ensimbi tebagala biwulira. And this is the reality. This is the reality. Tubaga bacho education system baganye. Kambala kana kafana katambudde ku social media njera kabalaga ko bulazi. Abazungu bana babali abachina babaza aba Asians babali mu kola bintu bili development babasomesa mayanzi. Kakafana keyogere. Nabagaba nabale bakola calculator bakola ICZ simbi bakola buli kimu. Bali mu kusoma bintu bya computer masanyaze kola laptop kola masimu abamu basoma mayanzi parts of babasoma mayanzi. Olia bano bali mu kukola wali waggula bali mu yero bana abachina bana ba Asians bayindi bali mu kusoma kukola calculator masimu masaawa iPads abamu basoma bitundu bya mayanzi basoma mayanzi basoma abdomeni basoma abdomeni sima basoma abusime biki basoma nenga tubaga bacho education system bagani kati mu education system bakusabira milioni 2 n'ekitundu omwana asome nayimba okuva ku macha sawa 3 namala sawa 11 ng'ayimbidde milioni 2 n'ekitundu nenga ombuza kyagenda okukola in the next 5 years takimanyi olina asoma dibu n'atuuka makerenga asobola kukola ekikwanso ye system gy'osasulira ssente oli mu kiyumba osasula ssente milioni 3 buli mwezi after 3 months osasula mwana kusoma abdomen kusoma zinja salompas the strongest man in Singapore with growing in Canada no soma Canadian perilizi no soma South African history nenga tosobola kusoma kintu kigandi bakola bati ekibiriti bakola bati ekikwanso baloko bati omukeeka tosobola kikola practically you are dense tona chomanyi bana babaga hivi uyo musoma mayanzi musoma mvunyu musoma muddo musoma history wa America na bazungu na Canada ngade history akwata ku Buganda tomanyi history akwata ku Uganda tomanyi nego sasulira sente omwana akutulire waka amaze senior 6 amaze degree tonaje omuntu akubanga omuntu mu kaunti nakyasobola kwekolera apo 14 ya fulumie abakola essaawa ezo baana bano ba P7 ba senior 1 abakola IC za senior 2 bakola IC za Apple negogula Apple 14 million munana mu ndano zunga nengale kuba mwana tanakyasobola nalo omuntu mukulu nakyasobola kukola musoma bitundu bya miti esawa zino limukoza masuwani gabawala bunenga wasulango nyise bigere mu mugundi mu bafu mbusime cha tugenda kukola moko sime tugenda kukola yunebu
Nemwe basajja mwe. Nemu tusomesa kasasiro singa bine bitwa bitegerera at the first time bano batuli wala nnyo. That's why mwajja technical schools across the country. Mwembwa mwe banyarwanda mwajja technical schools kuba you knew that whenever people get skills tojja kusobola bafuga. They will be independent. Mubasajja mwe bakoli miramu mubasajja Minister of Education government cha Museveni bakoli mira. You know that exactly if we learn practicals tugenda kubula bazibu akumanaging. Kati ono mwana omusingachi. Nasobola okukola Apple Watch. Omusingachi. Omusingachi. Eno gitukola batusomeseza amayanzi. Mu byenkola mulimu strongest money from Singapore. Mulimu wheat growing from Canada. Nobera mu kirombo n'osomba bitono n'omuntu okukwotula kulinga generator wedde mu mafuta ng'osoma kumbe osoma kasasiro. Sente z'olira omwana okuva mu nasale mpaka ku university ng'wazikuŋŋaanyiza n'omuwa capital yabeera omugagga. Kuba kubuuza Bill Gates alina degree. Jeff Bezos alina degree. Wategesa alina degree. Kuba kye mwagala tubeere abana baffe basiruwale busiruwazi tusome busiruwazi. Makazumba gakuno okuwenywa itakuno alina degree. Wala sanze ko mujana omboza ati alina degree mu bintu byakola mu China yina. Mubasajja mwe ne bakazi mmwe. Mwe nemutumalira obudde mwatteka amasomero kula tulinga muwemba ngeti mutubulya kitufu kimbintu bino bye mwana mpulira waliwo ebintu byempulira nga mpulira obusungu nemulyasereza abazadde baffe ekitufu temukitubuulira mu abaana abamu batwala kusomera amasomero g'ebula bavayo balina kye basobola okukola. Demutwala application mu Kampala n'okusaba emirimu omusajja wa P7 wa senior 4 abana tebasomangako byo bakozesa. Ojozunga ne masters omusajja you are overqualified agenda kuwaseruga lwaki bwamwayo ku overqualified. Kati uno omukyala kati akulira CEO kati akulira nyonyi za South Africa mukyala Muganda yasoma empapula zonna zine z'okudukanya nyinyi baleeta ono empuuta yaabwe gye bateeka ono tumusime simanyi ono bayani kasasiro ono ate nina empapula zimwogerako. Okusoma kulungi naye kozesa omutwe gwo. I think at the some extent bw'otuuka ku senior 6 drop out genda okole practicals so ekintu ky'osobola okukola nga okijjamu ssente. And I'm encouraging parents, please, if you plan well for your kids, if you can't manage your kid to go to university, please look for man take the kid to the technical school. Either agenda okuyiga okuba buloka oba agenda okuyiga bakanika emmotoka oba agenda okuyiga bakanika amasanyalaze dani okugenda ku university asomere relevance nga tena kyagenda kukola mu nsi muno. The biggest number of all Ugandans, they lack skills, but they are educated but they lack skills. In Chidam, the biggest number of Ugandans, they are educated but they lack skills because they were not prepared. And they were not told the truth and what to do. But they are ever applying to get jobs from different offices. And they keep ever being denied to get those jobs because they lack skills. Musomesa abaana bammwe niyo mwana batuuka mu senior 4 ng'olaba alina ky'asobola okukola mwanguyire musome. Mwana ngono mukujjukujju mu kintu kino mujje mutwala agende mu technique agenda asome ekintu ky'asobola okukola. Emyaka egyo ejja kuba kafulu. Ne bino agenze simanyi nasoma swaswa. Tale wagenda kujja mulimu kuba swaswa simanyi nasoma ki n'omwana engineer atasobola okukola ekikwanso wadde okukola ejirita. Ninga abaana bakola ayisi za simu.
Mudduga bawonde bonde ku dunia kuno bannange. Bana ngenze. Musule bulungi. Munansonyiwa mukaba kuume. Mwiraba. Bobo osobola okulima gendo lime specializing mu kulima. Bobo osobola okuba broker specializing mu kuba broker. Oba kusima message kusimemu. Mwejemu akakajanja akasumagize yalira nga wanatuka muri agenda kukola ki. Ebyo gasimete muri ba white collar mufunonya white collar job zitezirijo. Kubanga nyoko kitaawo talina mulimu gwe yatandika oni yanonye emirimu ekimubula kati gwe omwana omukulu ategeera ali mu amagezi. Don't base your education knowledge based on your skills and your strength. Don't you ever go apply somewhere for a job when you don't have skills. First acquire skills, you employ yourself, you be successful. Mchidam. Temukola application genda kunonya mirimu soka wezule kicho osobola ogende kikole o specializing mu ojja kwekozesa ojja gaggawala. Tokola application ninga toina skills kwa tonacho genda kukola. Bajja kukozanga silipa eggwere bagule endala kubanga every boss ya better right. So you have to be your own boss and you decide your own decisions. Tobera nga ndogo iba jikwata matu negende no, you have to decide. Na omwana ali mu kiyumba nga nfundikira kola sente zo zitereke gendo zikole mu ekyo mugaso kyosobola okwetandikira business. Toloza kudda mukola visa kudda mu akadama. Do you copy that? Obokoze myaka mukaaga tereka sente zo ufuke your own boss. Nebo olozo kola visa endala okome mu bulwa akadama nga zilizi kufuddeko. Yakutiranga ito webuza nti Katonda gyali. Mukoma mugamba Allah akbar bajja batta kubanga muganya okufuna okutegeera. Ino kufuna wisdom okutegeera mu kitegedde bulungi. Mukaba akomera batakomera mpera mwera.